Kasito ofuna notification otegera butegezi nti ate tuba tuyingidewo wano ku News Spark channel. Kiriza tuberenga ate tugakuwa edimutwe munange yaleetedwa mu kooti olunaku olwaleero wabula okusinziira ku katambi edimutwe bambi embeera ye sinungi, embeera ye yeraliikiriza bambi nga woli mukulaba akatambi ako ke tuli mu kuba nti nate tukulaga embeera sinungi alabikanga tayisibwa bulungi nga womanyi ekkomera kakati no waliwo n'ebifaananyi kino nno yakikoze akigenderedde ebifaananyi bino obiraba nga bambi aliko amabwa ng'ayina amabwa mu bifaananyi bye tuli mu kuba nti nate atukulaga ekiraga nti ono bamutulugunyiza era nga bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bamutulugunya. Embeera yo bwetyo bweri katubere nga tukuwa ku bigambo bya Eddie Mutwe. No musango gwasijanga kumanyira mu komera tinampa tabajjamba ne sweta ninga ndalamangira yama zokola ekibonerezo kyambibwa nakuba kero zinazaali mkumi namala kukikonga kimasi naye mwagamba bankobujjanjabi omwenjawulo mirapeinikira komera biri ku lunaku sifuna bujjanjabi businga ekikuno baba kitebako babire kukonflikubukyankolero obulamu bwange bugenda sinakutyasabizi bulungi bweteyongerayo munange tugenzeka wa Frank Gashumba akyagenda mu maaso n'okuba nti nannyonnyola annyonnyola ku mugole we n'ebigambo bya Zenga ate ayogera. Katubere nga tukuwa akatambi kano yabadde akyaziddwa ku Sanyuka TV. Kize malayika namufuna nga yakamala okusoma. What I did first was to make sure nti afuna omulimo nagukola ki network zirizo koze zoyogedde surprisingly omulimo ogwo I recommended her natula interview bali abantu they were like 80 yali wakuna. You get it. You cannot tell me nti nkwagala nnyo olinya ziuba olinya taxi okitegera ndowooza ne mugamba nti omanyi noko kyavudde tomanyi kyavudde nga baga nti akamotoka kenamuwa kakinaku abantu badde bagamba kati olaba mama okitegera nemba gamba look what a young lady eyakamala okusoma yakava mu driving school can you buy her an SUV? You can't kuba jajitomeza agikole ki nengenda mu bondi ne muguya akamotoka ka $3.7 mama, is that the cheapest you? Yes, we bagamba muke bajerega. Wow. Kati akajerega iwawe tibaina wade na musumari gwa boda. Ochuli de mama. Keka kamotoka ne mugamba manyi akamotoka kano kavuge up to December. O mastalingechi. Kubanga era akakoloboza which is normal. Nchi expectinga. Kebadde bajerega. Oli akajerega mu kika kye waabwe yasinga y'obugagga alya mukene na mayuni every day. You get it? Ko kyavudde okukyogera. It was not kulangira. Kati nkutegedde. Chicho we kiri kyenva nkubuza mama shoyo nawe agiwulidde. Tojja mu bujjake bakoze iki. Nempe example you cannot tell me nti boyfriend girlfriend ship level nga boyfriend wotayina keri akugulidde wadde ka chocolate. Bwetweyongerayo yakoze nga tata ku mukolo ogwa Frank Gashumba munanga akyagenda mu maaso n'okuba nti nate amyozayoza twogera ku Pastor Aloysius Bujingo yakoze nga tata katubere nga atumukuwa twagala kuyozayoza mukulu Frank Gashumba wano gwa Mr. Esther Gashumba yes yakifulodde wa odomo mukyaza yawasiza traditionally kyawedde Demuita Frank traditionally kyawedde. Okay, he paid the dowry and they handed over the daughter to us and we gave the daughter to our son. Tomanyina badde taata nawulidde nti sebo wabadde mu ntere ya taata Franka nga badde taata naye tonvunaana butakuyita tonvunaana butakuyita omukolo guli ogweri nze n'omwana wange sife tugufuga abantu be batusaba baali batono ate nga tulina emikwano mingi so nga tulina okutwala abo abatono kati naffe tuli ba design tubasaba batono ku mbaga kati ku mbaga kwoli
kumbaga kwoli kadi njikuwadde tobulanga kumbaga kadi njikuwadde tobulanga kumbaga. Bwe tweyongerayo ababaka ba paalamenti aba opposition munange beekandaze ne babeera ng'ate bafuluma paalamenti okitegeera bangi ku mutimbagano babasabudde olunaku olw'eggulo naye era ekyabasabuzza bamaze ne babeera ng'ate bakikola olunaku olwaleero. Kakati katukuwe Joel Ssenyonyi agambye nti bagenda mu kooti. Bagenda mu kooti katusabe oba wanaavaayo obuwanguzi. Mukufuluma tusazeewo nti tugenda mu kooti. Tugenda mu kooti okuwakanya amateeka gano agaleeteddwa mu bumenyi bw'amateeka awatabadde consultations n'ebirala. Era ne kooti nayo tugigamba nti kooti ensukkulumu yawa ekiragiro. Ekiragiro ekyo kifuuliddwa. Kooti mugenda kutuulawo mutuule butuuzi. Temujja kwerwanako katusuubire kooti ejja kwerwanako. Weewaawo tukimanyi nti waliwo abantu ab'enjawulo NGOs n'abantu abalala ebitongole eb'enjawulo nabo abalaze nti bayinza okwagala okugenda mu kooti nabo. Tujja kukwatagana nabo era ensonga eno wamu nabo bonna abaagala okugenda mu kooti tukwatagane nabo tugende mu kooti ku nsonga zino. Oluvannyuma lw'ababaka ba paalamenti okwekandagga ne bava mu paalamenti ate munnange bangi bavuddeyo ne babaako bye boogera. Katutandike ne Umaru Kiseka eyasinze ennyo okusabula Joel Ssenyonyi olunaku olw'eggulo. Omukulembeze Joel Ssenyonyi weebale kuwuliriza bannayuganda n'okola decision yo ng'omukulembeze mu ngeriyo naye nga bannayuganda era obawuliriza. Respect. Ekyo kye tulwanirira okufuna mu ggwanga lyaffe Uganda. Oba osanga senga twatambulanga bwe batyo bino bimusibira mu ggwa tebyaliyonoonye eggwanga lyaffe nga bwe liri. Abazungu Abamerika ayimmirira ng'ava eri mu kimumbaasa munda naye olw'okuba share order mu Nansi n'abuuza omukulembeze we weeyo gye mututwala nga n'omukulembeze ayina mwanukula. Yes, twagala abakulembeze abawuliriza ki? Bannansi. Senga bannansi baali bawulirizibwa senga eggwanga lyatereera dda naye biri ebisajja bitutwalanga ebitwala amabidde nti gabeeraawo bavuga buvuzi mavuge. Owulira olina oyimirira n'ogamba owaayi leero ng'otuvuza endiima naye nga gye tulaga teri binnya omuntu n'abeera nakwashuwalinga nti gye tulaga teriyo binnya. Omunnansi obwo buvunaanyizibwa bwe si kutuula eyo obutuuzi kulya mbizizo ngeno bakuvuga buvuzi tomanyi gye bakutwala. Weebale nnyo Joel Ssenyonyi weebale. Ekyo kye tuyigiriza bannayuganda era n'okusigala nga tugamba bannayuganda musigale nga mukweshoninga abakulembeze bammwe, musigale nga mubabuuza respectively muba questioning. Ekyo n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kyatuyigiriza ebbanga lyonna nti bannange abantu abo mubabuuze ebintu oluusi muba mubimanyi naye ne mwefumba mubirekedde bakulembeze naye nga gwogenda okunyigirizibwa afuta okitegedde. Era mpulirayo bano abawuza simanyi twetonde. Kwetonda ki? Okwetonda okugamba omubaka wa paalamenti nti bannange paalamenti eyo sirabayo kyamakulu. Okukyogerako si kibi. Respectively si kibi, tekibangako kibi. Ebyo bye tulwana okufuna mu ggwanga lyaffe. Kyetulwanirira eggwanga lyaffe okuba nga bannansi basobola oyimirira ne babuuza omukulembeze kiki ky'otukolera ekyo nga tetubitegeera ng'alina okutinnyonnyola so si kuyimirira nga dikiteeta. Ebyo bye bitugobyesa Museveni, ebyo ebintu bye bikyamizza eggwanga lyaffe lyonna. Nga bw'olaba nti abakulembeze babadde bakola kyamaanyi nnyo oba abafuzi nga bakola kyamaanyi nnyo mu kuwabya eggwanga lyaffe, ne bannansi babadde bakola kyamaanyi nnyo mu kwebaka. Ng'ajja ne yeebaza omubaka wa paalamenti oba omukulembeze yenna akoze oluguudo lwa leeni 2 naye nga bajeti yali ya leeni 4 n'awoza mwebale tukolera luguudo ng'ate leeni 2 baazirya. Oyo ye Katemba gwe tutakyayagala. Eggwanga lyaffe lijja ttereera ng'abakulembeze batya bannansi era mu nnansi situla amaanyigo. Buno buvunaanyizibwa bwo tebakulimba. Buvunaanyizibwa bwa munnansi okulaakulanya eggwanga lye, buvunaanyizibwa bwa munnansi kubanga munnansi yawa omukulembeze obuyinza. Okitegedde? Tuli mu kulaba nga demokrasi akulaakulanya amawanga akola ki?
atambula mu ggwanga lyaffe Uganda period webale Joel Ssenyonyi babajasi kati tudde ku mulamwa. Ebibuuzo bibadde bingi nga bangi muli mu kwebuuza nti bannanga omukolo gwa Namukasa gwali mukolo oba kaali ekalango. Kaakati nno leero kikakasiddwa nti tegwali mukolo naye baalina bye bali mu kukwata okitegeera. Kale katubeere nga n'akatambi kano tukakuwa. Ekituufu bakinoonya tebakiraba. Ekituufu yali shoot. Yali photoshoot for Darlene Fancy Bridals one way tuli. Gwali mukolo twakola omukolo nga tubalaga okukyala inkeso olina okukyala oyambala otya bw'oba oyambadde gomasi ababuuza oba maakinga otya kaddi kagalungi kafaanana katya enviiri ennungi ani ayinza ozikolera n'abakuŋŋaanyiriza aba service providers ab'enjawulo ne tubabateera wali era bakola omulimu omulungi ne guvaayo ne tufuna omuntu kati previously tuzenga tukola shoots naye nga batugamba mukozesanya bawala abeeru era munoonya balungi buka era netugamba no katunoonyeyo omukyalo omuddugavu nga mulungi mulabe nti n'omuddugavu asobola okwambala n'akola ki n'anyuma Darlene Fancy tayambaza abeeru bokka langi zonna. Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akwosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Abalabi baffe abapya twagala okubeera nga tubabuuzaako abatali mu ggwanga lyattu Uganda naye nga mugoberera omukutu guno twagala okubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Osobola n'otuteerawo wa gy'osinze okuba nti nate otulaba tujja kubeera nga tukubuuzaako mu mawulire gaffe aganaaba agazzeeko. Beera bulungi.